omuwendo guweze gw'abantu 10 abakakwatibwa ku byekuusa ku ttemu eryakolebwa ku Sydney Gongodyo. Okuva poliisi lwe yatandika omuyiggo gw'abantu abaatwalira amateeka mu ngalo ne batta munnabyamizannyo Sydney Gongodyo sabbiiti ewedde, abantu ab'enjawulo bazze bakwatibwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nga bwe baakakwata abantu 10 abeenyigira mu kikola kino okuli n'omusajja Obedi Mugwisa eyalabikira mu katambi ng'ayambadde omujoozi ogwa kyenvu. Era nga bwe twamukwatidde ono yabadde tali mu t-shirt eya yellow, naye mu kola interrogation ono yatulagiridde waje yabadde atutte t-shirt eyo. Poliisi egamba ng'eyambibwako abagoba ba bodaboda e Nakawa esobodde okukwata abantu bano. Twasuula enkesi okulaba nga tukwata bonna abalabikira mu katambi nga bagezaako okutwalira amateeka mu ngalo oba nga batwalira amateeka mu ngalo era agaviirako okufa kwa Sydney Gongodyo, nga twayambiddwako ababodaboda mu Nakawa division. Olw'ensonga bano be bakola n'abantu bano era babamanyi bulungi. Franka Mawejje, omukulembeze w'abagoba ba bodaboda mu ggwanga, annyonnyodde engeri gye bayambyeko poliisi okukwata abantu bano. Mu bukulembeze bwaffe tulina structure y'obukulembeze gye tuyitamu okwekulembera. Tulina ebifo by'obukulembeze okuva ku chairman, secretary, vice secretary, treasurer, defense, publicity, tulinamu ne ba security coordinators. Kati twakozeseza structure yaffe eyo yennyini okulondoola abantu abo bakoze ekikolwa. Ono era alabudde abavuzi ba bodaboda okwewalira ddala emivuyo. Nti ebikolwa ebya mob justice bikolwa bya kitemu. Era tubyewale ffe ng'abakulembeze tetugenda kuttira wa bodaboda yenna ku liiso anaabasangiddwa nga yeenyigidde mu kikolwa kimenya amateeka n'ekya mob justice. Bigenda kukoma ku luno, bikoma ku Sydney.